Yakanaabe kataffe essanyu ekirooto kye kyatuukiridde nga bulijjo bw'abadde akyagala. Ambaniriza mwenna abali ku NCK TV weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi luli lumu mwezi gwa kutaano mwaka 2024. Yonna w'oli wonna w'osinzidde nkugamba kimu nti mukwano gw'atana subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obe ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ssaako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga gakutuusaako. Yes, mwana mulenzi amanyiddwa nga Senior Kanaabe naye nga sinategeera amannya g'amatuufu naye nga ago ge mannya ge nsobola okugamba nti gakola ssente. Kabula kate abenga affe essanyu kubanga bulijjo agamba nti ekirooto kye kusisinkana Eddie Kenzo. Senior Kanaabe bwe yasisinkanye Eddie Kenzo yagudde ne wansi n'akaaba amaziga. Awo nno ng'afukamidde ali wansi ku magulu nga Eddie Kenzo amugudde mu kafuba. Senior Kanaabe agamba nti Eddie Kenzo y'omuntu eyasookera ddala Omunnayuganda okusitula erinnya lye erya Senior Kanaabe. Bw'oba mujjukira Senior Kanaabe twamutegeera mu World Cup wa 2022. Omwana mulenzi ono Munnayuganda awedde emirimu naye ng'ebbanga eriweddeko awo abadde awangaalira kata. Nga w'omanyi eby'okweyiiya nti mu Uganda olina okuba ng'okola ennyo, olina okuyiiya ennyo, olina okufuba ennyo okusobola okubaawo. Yabiteekamu eggere n'aba nga yessogga eggwanga lya kata. Kati World Cup we yatuuka, Senior Kanaabe ono buli koona gye wamulabanga mu World Cup ng'ayambadde T-shirt ya Uganda, asitudde fulaga ya Uganda era ng'ayina ebipande oba giyite charts oba wandiyita manira nga ziwandiiseeko Visit Uganda buli koona gy'alingamu. Era ekyo ekintu ekyo kye kyasinga okuba nga kyamwagaza nnyo Eddie Kenzo. N'atuuka okuba nga Eddie Kenzo alangirira nti omuntu yenna amanyi omulenzi ono mugambe akole ki aggyeko mu kabokisi kange. Abantu ne batandika okuba nga banoonya omwana mulenzi Senior Kanaabe era abaali bamumanyi ne batandika okuba nga badirectinga ngeri ki Kenzo gy'asobola okuba ng'amufunamu. Omulenzi ono musanyufu era yasanyuka nnyo n'agamba nti singa obaolyawo si Eddie Kenzo abantu abasinga tebandimutegedde n'okuba nga basiima emirimu gye yali akola. By then Eddie Kenzo yali ambassador wa tourism nino mu ggwanga Uganda. Ekintu ekyasingira ddala okumusanyusa okulaba ng'omwana Omunnayuganda nga tali ng'abalala abasiiga Uganda enziro, abagyogerako ebisiibuufu, nga ye musaayi muto naye nga atunda Uganda mu nsi ez'ebweru. Ekintu kino kyasanyusa nnyo Eddie Kenzo era bw'atyo n'aba nga alangirira omwana mulenzi amumanyi abe ng'akola ki amugamba amuinboxinge. Senior Kanaabe kyagamba nti ekintu ekyo Eddie Kenzo mbu yamuwa platform nnene nnyo ate indeed yagimuwa kubanga ffenna abaali batamanyi Senior Kanaabe twatandika okuba nga tunoonyereza Senior Kanaabe ani n'okuba nga tugezaako okufollowinga Senior Kanaabe tumutegeere. Senior Kanaabe agamba nti ekintu ekyo kyamukolera nnyo ngi platform nnene nnyo Eddie Kenzo gye yamuwa. Agamba nti naye era ebyo byonna yali tamusisinkanangako ebbanga eryo lyonna ng'era awulira buwulizi Eddie Kenzo muyimbi w'eggwanga nga w'oba omanyi muntu naye nga tafunanga chance emusisinkana. Senior Kanaabe ekintu ekyo Eddie Kenzo kye yamukolera kyamuleetera n'okuba nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira Senior Kanaabe bamunoonye. Era ekintu kino kyatuusaako musaayi muto nno mu State House. Kyagamba nti mu butuufu
kyali ekintu kye yali talootangako mu bulamu bwe. Omulenzi ono Senior Kanaabe akola kontenti we nga atambula ne kiveera kino kye bayita Kampala enemye mbuwe kulema ebyo by'ogula n'opaakingamu otutwo n'ogamba kanzireyo ku kaalo. Abeera n'ekyo Kikampala nnemye abalala kye bayita Usofia in London. N'abeera n'ebbendera y'eggwanga era buli w'ayita ng'ayambadde ne T-shirt nga kuliko ekigambo Visit Uganda. T-shirt eno kuliko emapu ya Uganda. Buli w'abeera kontenti we era yeetooloola wano kuva yakomawo wano eno mu ggwanga Uganda. Yeetooloola buli gy'alaga abeera n'ebintu ebyo ng'agezaako okuba ng'alaga Bannayuganda n'ensi endala nti abalina ekifaananyi ekibi ku ggwanga Uganda nti nedda Uganda si bw'etyo nga bwe bagipotroyinga, nti si bw'etyo abalala nga bwe bagirowoozaako, nti Uganda nsi ndamu nnyo, ng'akooboola abantu bajje bakyalireko Uganda balabe Uganda nga bw'enyuma. Akoze nnyo 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 omulimu gw'amaanyi nnyo Senior Kanaabe okubanga atunda Uganda mu nsi endala. Yabadde Eddy Kenzo waliwo yabaddeko nga performinga kasajja katu n'akayita ku stage naye essanyu omwana yabadde yafudde essanyu. Yagenze n'ebintu bye nga wabitambula nabyo Usofia in London oba Kampala ennemye ne Uganda flag ne flaga ya ggwanga Uganda, naye yafukamidde wansi ng'akaaba amaziga kweggamba ng'alaba ekirooto kye kituukiridde kubanga yakomawo wano eno mu ggwanga Uganda yali yagula akatishat ke n'ateekako ekifaananyi kya Eddy Kenzo n'ateekako n'agamba nti ekirooto kyange ekiddako kye kino nti nnina okituukiriza tisisisinkanangako omwami ono naye neetaaga mbeeko ng'amusisinkana nti nnina omwebaza ekintu kye yankolera pulatifomu gye yampa enkoledde eby'amaanyi era entuusiza ku bino. Omanye Kirifa ne yagambye nti oyo yagamba nti mukimanyi nga maama wange yagamba mbu kati atambula avimba. Mbu ne mubuuza mami lwaki ogamba ennaku zino otambula ovimba? Nti mami yanziramu nti buli wentambulira abantu bayogera ku Senior Kanaabe nti naye buli we baba boogera mbagamba nti oyo mutabani wange, olaba essanyu ly'omuzadde. Bagamba nti munange abaana mukole nnyo muwe abazadde bammwe ebitiibwa. Kati omwana ono omuvuka ono musaayi muto kweggamba akoze erinnya lye omutali kuvuma nti anajja ku TikTok avuma omuntu, awatali kuvoola kitiibwa ky'omuntu, awatali kuyisaamu muntu mu maaso oba lugaayu, naye nga kontenti we amukolawo kimpooboze kubanga atunda ggwanga Uganda. Olaba mami we wamwenyumirizaamu nti waayita eyo nga boogera ku Senior Kanaabe abagamba nti bannange oyo mwana wange nze amuzaala. Ekyo kiba kitegeeza ki? Nti maama essaawa eno yenyumiriza mu mutabani we, nti maama essaawa eno kimuwa essanyu okulaba mutabani we nga yayogerwako. Si ye munene ali awo mu ggwanga, si ayina ennyo kweggamba, naye kontenti gwe yasalawo okuba ng'akola nti atunde eggwanga Uganda emuweesa ekitiibwa. Watya singa Senior Kanaabe, ekyo kituwa ekyokuyigirako, watya singa Senior Kanaabe be bano abadda ku mikutu ne bavoola ebitiibwa by'abantu ne bavuma buli gwe basanze ne bakola ne bakola bino ebiwemula, nti olowooza maama yandibadde nga agenda eyo n'awulira nga bamwogerako n'agamba oyo wange? Nedda, teyandibadde akikola. Naye lwakuba omutabani we ebintu byasalawo okukola bimuweesa ekitiibwa, naye nga maama amwenyumirizaamu era kimuwa essanyu wawulira abamwogerako, naye ne yejjawo mangu n'abagamba nti oyo wange nze amuzaala. Ekyo kye kitiibwa ky'omuzadde. Era agamba nti munnange oluusi ofubanga nnyo abazadde bo n'obaweesa ekitiibwa n'essanyu. Munnange eyo ye Senior Kanaabe, naye nga gy'ali nnyo
ali ku mikutu egy'enjawulo, ali ku TikTok, ali ku Facebook, ali ku TikTok, alina YouTube channel, bingi nnyo. Bambi omwana mulenzi oyo akoze kyamaanyi nnyo 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 okuba nga atunda eggwanga Uganda. Content tavuma, content we tavoola kitiibwa ky'omuntu, tayisaamu muntu lugaayo, ali simple. Kwegamba omwana oyo omuvubuka oyo era twatandika omufolowinga ng'ali kata nga taleka bendera y'eggwanga, aba ayambadde akatishaati ke kaliko Visit Uganda, kwegamba azze nga atunda Uganda. Tusaba nnyo Mukama Katonda amuteeremu obwangu, byonna by'akola biyitemu kubanga muvubuka mukkakkamu era akola ebintu bye nga n'obwegenderevu obutabaako muntu gw'akosa. Mbaagala nnyo era mbaagalira ddala. Nkugamba kimu nti oli ku NCK TV gw'atana subscribinga ke kaseera okuba ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okuba ng'oleka comment yo. Ebisigadde butereevu tukyakomawo nago era tujja kuba nga tugakutuusaako tovaawo.